Kusinziira ku bisosonkole bye twalonze nabo olaba ne projectiles ezisinga ze twakazuula kiraga nti pistol yegambibwa okuba nti yakozeseddwa mu kukuba amasasi. So ebirala ebisinga kuba pistol kika ki nkola ki byonna bijja beera mu reporting abakugu bamaze okuba nti nno batulambika obulungi. Yes, mwebali nnyo mwebalire ddala mwena abatugoberera bano ku Open Mic Media nga bulijjo mbatuusaako amawulire agabeera gaakagwawo mu ggwanga Uganda era nga wano waliwo eggulire eritambula erya Pastor Bujjingo. Pastor Bujjingo gye buvuddeko awo ng'ennaku z'omwezi 3 yavaayo n'akubwa amasasi kigambibwa mbu yakubwa amasasi emmotoka n'ekubwa amasasi. Anjagala wetegereza ebifaananyi bineeno eb'emmotoka ye. Omusirikale alina ebigambo by'ayogedde mubulidde bulungi nnyo ng'agamba nti emmotoka ya Pastor Bujjingo yakubwa amasasi. Abantu ab'enjawulo babudde ne boogera ebigambo naye njagala wetegereza ebifaananyi bineeno. Gwe bw'obanga oli mulabe mulungi wetegereza ekifaananyi kino kigenda okutula ku screen. Laba ekifaananyi ky'emmotoka eno nga bwe kifaanana. Emmotoka eno yakubiddwa amasasi baagala amasasi 13. Bwe tupala amasasi agali ku mmotoka eno agaliko amasasi 11. Njagala mwetegereza ekifaananyi ekyo. Then waliwo essasi liri eriri mu kkoona upper right, upper left, yes. Wetegereze ku mukono gulinga kupi ne side mirror. Waliwo essasi eririwo. Njagala wetegereze bulungi essasi eyo. Bwe libanga lyabadde essasi nga lyakubiddwa. Lyadde lina okuyitamu kwayira essasi waliwo lyakubiddwa teryakutte kintu na kimu. Kigazi lyayiseemu direct ne likuba ne side yeri. Kundabirwa mu side yeri. N'emmotoka bw'ogyetoola side yeri nnamu nnyo teriiko wadde akantu k'essasi n'akamu. Njagala poliisi eveeyo tubuulire. Gano gabadde masasi oba bakutte drill ne badrillinga mu ndabirwamu y'emmotoka eno. Yes, ekyokubiri njagala abantu batubuulire bannayuganda balina experience ey'amasasi olw'ensonga tulabye abantu bangi omuli General Katumba Wamala bakubiddwa amasasi, omuli Jjajja Ichuli bakubiddwa amasasi boda nga bali mu mmotoka era nga bakuba amasasi endabirwamu z'emmotoka ziika ne ziggwawo. Example nyangu nkujjukiza abantu ba Nuupu bwe baali waggulu eggulu balaga emmotoka president UG 001 ebeera mu convoy ya Museveni ya President Museveni. Emmotoka ebaga nti yakubwa amayinja ne emmotoka ya government eri armored vehicle UG 001 emmotoka etambuza omukulembeze w'eggwanga nekubwa amayinja endabirwamu neeyiika. Nate emmotoka ya Pastor Bujjingo etali wadde armored yo nekubwa just amasasi bullets endabirwamu netayiika. Bannayuganda mwetegereza obufere obuli bukino ekintu bajje batugamba mazima. Kankuletere namba 3 reality namba 3 kanjukuletere berako nkweriete namba 3 wako naye nga bw'okimanyi nti bwe tuba tukola statement ezo tuwabeerawo ebibuuzibwa ebyenjawulo. Wali yabadde asobola tubuulira nti wano ekyabadde yabadde atuuka wano yabadde ava wano kati ebyo bye tukyasinziirako. Naye waliwo ebintu ebirala bye tuba tulina okumanya ebisukka ku bye baasoose omubuuza nga batandika okunoonyereza bye tuba tulina omuggyako. So ekyo nayo paati ejja bbeetu ekolebwa essaawa yonna. Kusinziira ku bisosonkole bye twalonze nabo olaba ne projectiles ezisinga ze twakazuula kiraga nti pistol yegambibwa okuba nti yakozeseddwa mu kukuba amasasi. So ebirala ebisinga kuba pistol kika ki nkola ki byonna bijja beera mu reporting abakugu bamaze okuba nti nno batulambika obulungi.